self discipline omuntu ali disciplined muneeyisa era mu nkola ye y'ebintu buli kintu kibeera ku budget bwe kimala okuva ku budget abeera n'ebintu byetaaga mu kiseera kyabyetaagiramu okubeera ne discipline tekitegeeza kwerumya neerumye leero nneme kulya olw'okubanga nnina kyendi mu kusevingira obwo nabwo bubeera bugwagwa kyembadde njogerako kye kino kalifuuwa omwetaaga olina okulabika obulungi ate olina okubunya obulungi mu bantu essaawa ennungi ogyetaaga naye tewaliwo nsonga lwaki gwe omuntu anoonya capital ow'emiliyoni waliwo omukyala yennaku ze yali ambuuza nanga naye kakati oyogedde ku ky'okuscaling up my business yes naali agadde okuscaling up ne mugamba yangamba naali agadde okuscaling up my business naye sirina ssente zenyongeramu ne mubuuza ewaka waliwo emmotoka mmeka nangamba 2 ne mugamba mutundeeko emu bw'obanga weekakasa ddala ky'okola kyakufuna mu kifo ky'okwewola infact omukyala oyo yali ayagala muwole ne mugamba bw'obanga weekakasanga by'okola kanyamba abantu baffe bano ayagala okwewolako ayongere mu bizinensi ye naye ng'omulaba alina ebintu by'asobola okutunda mugambe ku ebyo byennyini by'olina bw'oba weekakasa nti ddala kituufu olina disipulini tunda emmotoka yo gwe lwaki oyagala nze nkwate ezange nkuwe ogezeseze ebirooto byo teri yakwata ssente ze n'aziwa ggwe ogezese ebirooto byo ate bw'omala omuwola ng'agenda ku ndagu ng'agamba jjajja mumwerabize bba bwe zitakola omanyi kye bagamba mbu ssente zo yalina gy'azisoosa zirina gye zisooka ye Brown kiddamu banka ebiruubirirwa bya banka kukola magoba so si kukulaakulanya ebiruubirirwa bya microfinance ne credit institutions zonna wano e Bulaaya ne Uganda ku mazzi ne Mambuka bubwengula ne wansi ebiruubirirwa byabwe bonna magoba bw'omala okuseekya enkoto mu ngalabi kisaawe kino bwe bampa ssente zaabwe nteekwa okubeera disciplined nze nkwata atya ssente zange nensoosaako ekimu ekyo 10 ewa pasita nga banka ezimpoze ngende nkola amagoba ate nzimudde ezange bwe mba nzeewoze nga zaakukola bizinensi yange ne bwonsabira essaala ennyenje ne zikunkumuka sikuwaako yadde olwaga lwaki ye bw'aba azaagala ngamba ono pasita waffe lwaki gwe bw'oba ozaagala akabba okayisa muffe endiga zo ekigambo ekyo nakyo nja kujja nkinnyonnyole bwe babayita endiga baba balina kye bategeeza kubanga bwe bategeeza endiga oli ye bw'aba azaagala tuzimbe ekyaki naye bannange oba bannange ani yatuloga ngenda n'embirowoozamu ne binsobera ye bw'aba azinoonya ayisa akabbo ne muzimuwa n'akola ky'alina okukola gwe bw'oba ozaagala saba Mukama Katonda agenda kukolera ekyamagero awo wennyini w'oba obyogerera awo nze bwe ndigenda mu kyaki y'omuntu n'aŋŋamba bwe mba njagala ekyamagero ngende nsabe nja kukugamba gwe lwaki bw'obadde oyagala tuzimbe kyaki lwaki tewasaba mpola ate mpola ki ate nze bagenda kukola otunda ki kamulagi abantu bano nyina okubabuulira ebintu ebibalemesa okufuna mu bintu byabwe bye bakola the soft spots bo ze balowooza nti ebintu bino babijjako amaaso ne batabiraba ne buli wiiki bw'oba ovaamu emitwalo 15-20 ne zigenda ew'omuntu waffe ono gwe mbadde ndi mu kugamba omuli oyo wamweyo nawe obanga bizinensi ate gy'oliikiriza mu bizinensi temulina kuvaamu yadde 10 kimu kiti nga kigenda mu bantu abo ekisa kya Mukama Katonda the grace of our Lord Jesus Christ teri selective enkuba kusaba etonnyako ngamba eri omusamize nejja netonnya ku kyaki ey'omulokole nejja netonnya ku muzikiti ogw'omusiraamu ekyo kyekisa kya Katonda ffenna atugabirira kyenkanyi enkuba agitonnyesa mu bantu abanafu n'agitonnyesa n'abantu abalina amaanyi agalima enjawulo ebeerawa gwe gyetonye ng'oli munafu lugoojamye ogenda kunenya gavumenti nga bwetasobodde kuteekawo mbeera ekusobozesa kulima bintu n'obitunda bwe naaba etonyeewo omuntu ayinamu amaanyi era agakola agenda kumakinga sure nti akozesa omukisa ogumuweereddwa Omukama Katonda n'amuwa enkuba asobole okusimba ebintu abifunemu kati disipulini ejjiramuwa weewano disipulini oteekwa okuba ng'omanyi teri muntu asobola kubeera na disipulini nga tamanyi balina eggwanga lye baŋŋamba wano muyinza okuba mulimanyi bw'oba oliyingira bw'oti ebipande bikubuulirirawo
enneeyisa yaabwe bweri mweyo ensi nja gimenya bikugambirawo no drugs bw'omala obisoma nga bakukwata nga bakutwala ew'abakugu abamanyi etteeka eryo nga bwerisoma nga balikutaputira bulungi nnyo wano tetukozesa biragalalagala tetukozesa kino tetukozesa byonna nga babikumenyera nga babikugamba nga bakubuuza otegedde nti ntegedde bw'omala okukola that oath n'obaga nti ntegedde bulungi nnyo amateeka gammwe bwe gatambula nga bagamba you can access our country olwo bakusange n'omuti ng'ogukumi kati bamale bakusange n'akantu konna so kyeŋŋamba abantu baffe kyekino discipline tetambula yokka it cannot be isolated discipline etambula n'obumanyi bw'oba omanyi osobola okubeera omuntu amanyi business bw'etambula ate okubeera disciplined n'essente ze omuntu ayagala okusasula omutemwanze kyempita paying the price togenda kukola nnyama mu jimu ogikole mu kiro kimu ogendeyo wiiki emu otandika ogira oti nga tekagenzeeko oyagala kusevingira ennaku nnya wakakolera omwaka gumu wegeraageranya n'omuntu ali e Bulaaya ng'omuzira agubeddemu emyaka aga azitowa billions of money kati yamanyi naddi omuntu ali e Bulaaya lwafuna akasente ng'akafunira muzira gwe tomanyi naye oli mu mwepimamu emmoroka gy'avuga gy'oyagala engatto z'ayambala z'oyagala era abantu baffe bano ekisinza okubakola waliwo omukyala yali ambuza ennaku ezo era one of my clients ng'ambuuza nti naye disipulini omuntu osobola kugigira otya ate ng'olina okulya obeerewo omanyi abantu bano bansesa oli mu bizinensi naye n'akawunti ya bizinensi tosobola gyawula ku yiyo bwe bakubira maama alwadde ng'ogamba kasha muweerezeeyo 2 ezo teziri recorded anywhere kati yo banka ebeera walinga erinze ennaku z'omwezi ng'erinda kasente ka eba erinze era buli lwe mbeera indisciplined banka tefaayo basanyuka era kati banka baali badde bamu ku bantu abasaba amabaala bagaggule abantu bamala okuyiwayo omumbejja Namalwa anti oguli ku mutwe bwegulamuzo gukyali malebe bwe gumala otuula ku mutwe ng'aga babawe omwana kafeero oyo ebyo abitegeera nkya ku makya ssaawa 3 nagamba maama bampadde $9.5 kyokka nabadde nnyina kukola kino kasita nzigyeko nnyo. Thank you. Okay, abalungi abatulaba tuli ku Business Mind, Ibra K Mukasa gemanya gange era nga tuli powered by Logical Motivators. Tenga at the same time we are still privileged to have another sponsor in one show, that is Caplok Financial Consult. Njala kwebaza abateeka mu sente in all our productions. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, nsaba Allah bagaziize enfuna yammwe, alungamye n'emirimu gy'emikono gyammwe abatuteekamu sente. Mwebale kulaba maanyi gaffe ne mugamba nti kati tuwongererezeeko twongere okutambula olugendo luno. Olunaku olwokusatu tuli ne Chris Rule era nga tutunulira self discipline in business. Kyemmanyi nti abadde atugoberera okutuuka we tutuukidde wano oyina ky'oyizeemu era nkusaba ky'oba oyizeemu okiteeke mu nkola. Tupiikingemu nnyo ebitono ebyo ebinaatugasa than okubeera nti ffe buli kiseera tuba tukuba mulanga wowe abakaaba ensangi zino ne bajjajja babajjajja baffe baakaaba tewakyali kipya. So tuve mu mbeera y'okwekubagiza tubeere mu mbeera y'okubeera abagumu n'okwetambuza nga tugenda mu maaso nga tutunulira byayita. Okay, Chris, njagala tutunule kye bayita personal savings. Ogenda mu banking institution, any bank, na nosangamu akawala nga kawunya akawoowo nga kambadde akasikati kampi bulungi bwe kati ku mavivi kambadde n'akagoye nga kalabika bulungi ne kakugamba hello you are welcome ne kakubuuza oyagala ki kogwe n'ogamba nti njagala kugulawo akaunti ne kakubuuza personal fixed dollar account, company account, group account, n'okagamba nti owaayi njagala nzigulewo ya bwomu bwannamunigina personal account. Personal savings account. Thank you. Kati awo ne katandika okuwa obukwakulizo n'obulombolombo obugigulawo n'ogigulawo n'otandika okufuna akasente
n'oteekayo ne wayita esabbiti ziizo n'ogamba sente ntaddeyo nnyingi kankwatirire-mukko zino kanzitereke wano mu nsawo ntambulenga nazo. Njagala otunnyonnyole personal savings in detail. Abantu baffe bana batulaba bakitegeere because n'abaana abatugulirawo akawunti zino tebatunnyonnyola discipline ya personal accounts zino. Ate babannyonnyole bo ndagambye omulimu gwabwe gwa kukola magoba. Kati oyagala kunnyonnyola akufiireko. Bw'atakole magoba y'omukozi ali mu banka oyo omukyala gw'ogambye alabika obulungi agenda musasuza ki. Kakati abantu baffe bano njagala bagamba. Buli lw'owulira statement y'ibula ng'owulira omuntu. In fact statement zino twagala nnyo ziwulira naddala ffe abeewola. Twagala nnyo ziwulira. Nze buli lwembanga nnyumya ne mukwano gwange ne mpulira nga nze seewola olwo nsanyuka. Essanyu libeera lingi. Kyeki kusanyusa ku muntu ateewola. Nanti ezize zassaayo mu personal savings ze njijayo ne nkozesa ne nzizaayo. Mmwe babyomere. Gwe atayagala kwewola. Nze nga ngenda bazimpa. Anti gw'otaddeyo naye toyagala kwewola. Nze ezizo zennyini ze bagenda okumpaako. Nze ngende nkozese byenkozesa mmale mbadde. Zizaala amagoba zikomewo. Kati ate enjawulo gye tulina. Nze I think ebbanja lyenkyasinze okwewola eddene lyali ddene ku actually lyali ddene nnyo. Nalisasula ne ndimalayo okuva ku lunaku lwampeebwa olusooka paka kumalayo nga si defaultinzeko yadde omwezi gumu bwe guti. Era ne kimpa amaanyi nga sente zo bwe naddayo ne nzisaba baazikubisaamu emirundi ebiri. Kasenda baguzi. Baazikubisaamu emirundi emeka? Kuba okusooka nali nzimbye portfolio yange eya assets ze nnina okuwaayo ng'omusingo nga zigezze kati bwe namala zikozesa obulungi omusingo ogwo gwe nnyini era gwe nakwata ne mbaddiza naye nga ngwongeddeko omuki omulembe bwe ngubaddiza akasente kange ne bakakubisaamu emirundi ebiri. Lwaki twatandise n'ekintu kya self discipline nga tetunaba kujja ku personal savings? Kino ngenda kuddamu kibagambe the single kwegamba fact esinga okubeera ey'amakulu ennyo mu buli bulamu bwa muntu bagita discipline. Byensomeseza byonna okuva gye twatandikira mu disruption ne bw'oba tolina kyewategeera okuva eyo yonna bwe guba nga gwe mulundi gw'olwaleero ogusoose okujja ku extra digest mugoba nsonga business mind nga lunaku luno olwaleero omukama akumpeera omukisa lwamagero nnyo lunaku lw'amaanyi nnyo ekintu kye bayita discipline kyekikule discipline ate oba neneeyisa y'omuntu bw'ebanga nnungi esobola n'omutuusa empapula we zitasobola mmutuusa. Kakati njagala kuddayo ku kintu kye bayita personal savings. Ebiseera ebisinga ngenda ne ŋŋamba abantu nti okusevinga obusevinzi tekimala. Era tulina akalayini kaffe kano babantu abo mpulira babayita ba motivational speakers batera nnyo okukakozesa. Earn, save, invest. Funa, tereka, saasaanya, genda oyinvestinge, osige. Ba motivational speakers line eyo bagikozesa. Nze kyesiri. Earn, funa, save, tereka. Ekiddako awo abasinga kubeera ku investinga. Era gwe mulamu omukulu. Nze awo kyensinga okugamba kiri kimu nti earn, save, then learn how to invest. Kalaani kano oyongerako kaaki because era bottom line gye kiggukira investing and learning to invest bintu bibiri byawukana. Kambikuweeremu example. Bwe nsevinga baddukira mu poloti 5 ku 10 ewakiso. Agamba mukonda birayo sitomere ekikomera akuba livansi olwo ava ewaka. 5 ku 10 mukono munda eyo. 5 ku 10 maya munda eyo. Earn, save, invest. Nze ngamba bwenti. Maya ninayo akantu kange tokubayo nnyo. Sire kuba. Anti ntunda kamulali. Kamulali leka kamulali musaasanya abantu abatomere. Funa sente zaffe.
noonya butya bw'osobola okufissaako ettundutundu erisinga okubeera eddene ku z'oyingiza. Omutendera ogusembayo genda oyige butya bw'osobola okuinvestinga obulungi, so si funa savinga ettundutundu erisinga okubeera eddene genda oyinvestinge. Bantu bangi nnyo abalina ssente mu investments, oli ng'alina investment ya buwumbi 12 naye ng'essente eziva mu buwumbi 12 omuntu eyainvestinga akakadde azifuna mu mwezi gumu, omuntu eyainvestinga akawumbi azifuna mu mwezi gumu. Enjawulo awo kawekola ki? Ekikulu by the way kisinga okubeera ekikulu si kyakusevinga, ekikulu kyakumanya butya bwe nsobola okuinvestinga smartly and differently. Naye ku mirembe gya Nuuwa erimu ffe abasomesa Bayibuli waliwo abasajja abakolanga business balina bwe balowoozanga. Zaakayo be yawoozanga eyo yonna eri abasajja be twayitanga ba businessmen. Ne tujjanga tutambula kati guno ogwaffe omulembe eno generation eyaffe asina mulembe gwa .com nze njiyita quality generation. Yes, omulembe gw'omutindo sajja gwomanyi ebintu. No, ekyokulabirako kyenkuwa kyangu nnyo. Nabasuubiza bano nti tugenda kubawa omulamwa ku real estate kubanga bo babeera eyo real estate yabeera ku mutwe. N'abali wano e Uganda buli ajja njagala kuzimba nyumba z'abaana, gwe enjawulo oyagala gikolawa kuba baddewo. Bw'abanga buli muntu yenna alowooza nga bw'olowooza ffenna tugenda kumaliza tutadde mu kintu kimu ssente ekiddako okimanyi market crash. Kubanga ffenna tuzimba ekintu kitya ennyumba kisenge ddiiro kafumbiro toileeti y'ebweru, kisenge ddiiro kafumbiro toileeti y'ebweru. Ffenna buli alina ssente ezizimba tuli awo. Kati gwayagala ocreatinga purple cow, ente y'akakobe eyawukana ku z'abanno, oyina okusoma era oyina okuyiga butya bwe nsobola okuinvestinga obw'enjawulo ne nfuna bannange kye batasobola kufuna.